Beranga wesodo kubatenge tambula ndoza wiki wedde byonna mubijjukira omukogo bayita Balamo embere yasobola kubatenge tambula okuva luli ku Easter Sunday. Dr. Jose Chameleone ekitongole kya Revenue basobola kubatenga bamusala kone abadde bebuuza aba Revenue Authority bategeera bati anti Chameleone ali ku masengere kati emberanga wesodo kubatenge tambula kigambwa Dr. Jose Chameleone yategezeza yasobola okubatenga muli amolukwe ye mukulu bayita Balamo kubanga yali akafune motoka eno era ng'embeera bwesobola okubatenga etambula nnaku nga ntini nnyo yategeezaako omukulu Balamu n'amutegeeza njagala kumbulira ku muntu mu Revenue ayinza okubatenga nnyambako okubatenga amumaliriza emisolo gy'emmotoka eno nga tannamutegeeza Balamu mutegeeza nkyali bize naye n'ategeera nti alina emisolo gy'emmotoka gyagala okumaliriza. Balamu kye yakola okubbirako bali abasajja ne bamugwako. Era wiki wedde ndowooza mwawulira akatambi akafuluma nga Balamu agezaako kubatenga alagira Brian White ne Chameleone bonna bakwatibwe. Soko ulire Kanyimu kama tunjikute bulungi nnyo nga ne bagaya badagezaako nga ne Chameleone yatolose tebamulabye tebamulabako olunozo lwayingidde yayise emboyisi akubye cover ye naye ono mulenzi bano babeera nabo ono kana katera okubeera ne wizo kuba katutte Castillo era bali wano bakakadeko esigiza na bakagamba intadhaka ne Brian White buno wano naye bagenda mutwala bagenda bawerekera ne baba no wana ali mu cross country V8 yenyini yavuga takyalina zaba ye mukulu oyo gwe bayita Balamu ng'alagira akatambi mukakwate muweeko n'aba TV ab'enjawulo abantu bategeere mu mbeera eyo ng'etambudde bwetyo Balamu yavaayo neyeeyogeza n'agamba nti ensonga zonna yali ayagala kutaasa Chameleone embeera ezasobola kubaatenga Chameleone akkiriza kati mu mbeera ng'asobola okubaatenga etambula Chameleone abadde tandavaayo kubaatenga yogerako n'amawulire asobola okubatenga ayitako ku mikutu egy'enjawulo ku YouTube gyesobola okubatenga agitambuza. Nenga omukulu Dr. Jose Chameleone yasoose kubatenga yetondera bonna abawagizibwe bonna basobola okubatenga bakira babubi olw'embeera gyesobola okubatenga yeeyisaamu obudde obwo ng'ali ku masengero agambibwa ati Chameleone okusookera ddala sinatandika kwanjula nsonga eyo bulambule bwayo nsooka okwetondera bakwano bange mwenna abaakosebwa olwa reaction gye mwalaba ku social media. Ffena tuli bantu ate unfortunately akatambi akakajja ku social media katandikibwa mu makkati yambajukize bakwano nga batulaba ku saa zino nti siri mulalu eri nenkuba abantu amayinza. Chameleone ndozo omulidde nga yeetondera bonna agambye naye muntu embeera yasobola okubatenga etambula ku Easter Sunday. Chameleone yeetonze olunaku lwajjo naye nga Balamu Chameleone ategeezezza nti omukulu gwe bayita Balamu oli musajja mugagga naye oli mukopi ate oli Yuda oli munankwe mbadde sisuubira nti omusajja gwenkoze naye ebbanga n'ebbanga ng'era ng'obugagga bw'ofunye ndi omu ku kitundu abasobodde okuba tebakuwa obugagga obwo oba n'abayimbi music industry. Ategeeza nti abantu bakukyaye okuli abayimbi nange nkukyaye wadde nnyinza okukusonyiwa akadde kano olw'embeera ne Balamu owulira Chameleone ebigambo ebyanko Balamu nkuwulira nga mukwano gwange byakuswaziza nnyo mu bantu n'abantu bendala bempiseyise muze ng'omuntu nsa okusonyiwa nga muganda enkula nsonga nti byetukolaganye nabyo nebyonkoledde ebirungi nabyo biki bingi naye abantu bakulabyemu obunanfuusi muganda wange olulala obanga oyogera ku bigambo by'abantu nga bakwano b'omuganda wange sengejjanga ate teweesiganga oyo gweyogera naye kola nsonga ne gweyogera naye alina omulago yeesiga ebigambo ebyakuvuddemu anko Balamu abantu bennyamivu naddala abayimbi bali nyiivu nnyo gy'oli n'abatali bayimbi ate nkuwulira muganda ensonga ezimu zeerekereze Balamu oli musajja mugagga Katonda akuyambye akuwadde omukisa okoze naffe twagala tukulaakulane tutuukeko eyo gye mukola ki gye muli festage ate mwotujajingira gwe wayitawo beera musajja wa mazima beera musajja muwombeefu bw'obanga okoze ensobi naye ogikirizanga nti ensobi nga nange bembeera mu mbeera zaabwe Balamu oli mukwano gwange wadde muganda wange mu bizibu ombeereddewo ne mu birungi ate nange nkubeereddewo ng'omuntu so tetwagala tutule side biz zokka tulegeraawo kitunuulira nti onyamba oba byakoze bitya kuba kweyamba kuno mukama wange n'essente z'ompa tukole show era naawe oba osubira service tusuubira nti ompa za bwereere so njagala ekyo Balamu nkubule mazima abantu bakunyiigidde nze nganze mukwano gwo nkimanyi the time tusobola okusogiwagana byakoze kuba tulina ne legend gwanga mujje guno omwaka naye Balamu ebikolwa byo byakulabisizza nnyo muganda
mu mbeera eyo Dr. Jose Chameleon ng'akyennyamira omukulu gwe bayita Balamu wano wategeereza nti mu nsonga zonna ez'emmotoka Balamu yazimanyako n'amugamba Sseruganda olina gw'omanyi mu revenue ayinza okunnyambako nsobole okuba ate nga nsasula gino emisolo. Balamu yamutegeeza nti ndi bize wabula n'amuwendulira aba revenue ne bamulyamu. Sooka owulire embeera eno nga Chameleon yeewuunya. Manyi nawulira eddoboozi nga ligala Balamu era eddoboozi lyali ya Balamu ku lwansonga naye yavuddeyo n'akola ki olwo namulabye agezaako okupalapalanya ebigambo bye ate nga yerabidde nti abantu eddoboozi baaliwulira ne byeyayogera. Taswa gamba mbu yali alagira abaana be aba ttiimu ye bakwate coverage mu kye yali ategeeza. Ku lwansonga eddoboozi lyayogera bulungi babakwate balina effujo lingi babakole batya. Kati ate kyankosaamu nnyo ku lwansonga saga nkulimbe ku makya kyankyali Brian White. Balamu muganda wange era nali very disappointed ku lwansonga ndi omukwano gwe nasooka okkubira naye mugwe mugamba Balamu lwansonga ndi Balamu akola nnyo clearance z'emmotoka mu revenue ye kira ayina ebikampani bye byanoonyezamu ssente namukubira mubuuze oba ayina bamanyi bangayidinge mu kintu bibize nga inando za office ze yalimu neso amufuna kumacha nno kati mmalo mukubira ate omuntu gwe nalizukirya kanda benti ampa ku magezi kati kamubuze anko Balamu amubuza tulina mu kamera eno kati Chameleon bali bakwata wachi emmotoka gibali bagala nagibahanika over watali adaka dozo bawulidde akayimba kazze kati oba Chameleon gwe yali ayimba kono gwe bayita Yuda. Mu mbeera eyo nga bwesodde okuba ate ng'etambula era Dr. Jose Chameleon asodde okuba ate nga awoninga omukulu gwe bayita Balamu omutegesi w'ebivulu amutegeeza Sseruganda toddamu kubira muzeeyi wange essimu olw'embeera nti akadde kano Balamu agezaako okuba ate nga agatta omukwano gwa Chameleon ng'ayite wa muzeeyi Mayanja. Chameleon amutegeeza ssebo toddamu kubira muzeeyi Mayanja kuba ayagala mulabisa amuteeke mu mawulire agambe nti baddinganye Chameleon abeerenga omukyamu. Mu mbeera eno Chameleon amubuuse amugambye bw'ati Balamu tannankubira ku ssimu nange sijja mukubira ssimu kulansolo sina kinamukoze saamuogeddeko bubi wabula ebigambo byati gwe mwina kiggwanga lyakoze ki byabiwulidde weewaawo nategeddeko yakubiddeko ku muzeeyi wange ng'agezaako kuba nti amunnyonnyola amukola ki amunnyonnyola omanyi Balamu naye musajja simu wange kati anoonya bw'akwata muzeeyi Mayanja amuleete ate nfaanane nga nze yali mu nsobi n'eggwanga n'ekyo kola ki lijjako likiraba saagala Balamu addire Mayanja ate musajja mukadde bambi atandike muteeka mu bintu bino byatategeera kuba kati ojja kkakana nga amukubye ekifaananyi agambye nti ate muzeeyi we wuuno ate batandike weeno nze ng'omuntu nakosebwa nze siiri musajja muli wankwe so akeera nca nenjogera ku muganda wange ekintu kifaananga ekyo nadda mu biseera bya quarantine olagira bakwate muganda omanyi alina ne sijja kulaga wala nnyo naye nga Balamu yankoseza mutima gwange baaliwa mu intimidation olawoosa okuba ate ng'otumbudde buli kuba ate ng'owuliriza ensonga ezo genda ku YouTube ojja kuba ate ng'ofuna amawulire gonna agatambula interview z'abayimbi bonna buli muyimbi yenna gw'oyagala ebyafaayo bya buli muyimbi yonna gw'oyagala okuba ate ng'omanyako genda ku YouTube ojja kuba ate ng'oteekamu Urban K Uganda straight away subscribe